Bannaguludene nga bakulembeddwa mu President General Union Jemba Lumira Mayengo baatuuzizza olukungaana okusaasira famire y'omugenzi Ntambizamukama era ng'ono bamwogeddeko ng'omuntu abadde omulungi ennyo era ow'enjawulo. Nga ntuuka okusaasira okwa muganda waffe eyafudde ow'ekibiina ekya Todd's Mufezi bakabona kitalo nnyo ddala era naffe nga ffe abakulembeze mu bibiina ebirala n'abasawo baffe tuli mu kkubo tugenda kuziika mukwano gwaffe omwagalwa Ntambizamukama. Tebakomye ku ekyo balabudde bannayuganda ku bafeera abalabikira ku mitimbagano egy'enjawulo nga beeyita ba President General w'abasawo b'ekinnansi so nga President General w'abasawo b'ekinnansi amanyikiddwa mu Uganda yonna ye Jemba Lumira Mayengo. Okulimbulula okugenda kuteekebwa mu basawo b'ekinnansi mu Uganda wano nti omukyala gundi yakulembera takulemberangako tulina president omunansamba tolondebwangako kuba President General w'abasawo b'ekinnansi. Bano bagasseeko okunnyonnyola lwaki omukazi tasobola kukulembera basawo ba kinnansi. Waliwo abantu abamu ze kankuyita okweyita abamu mujja kuntereezaamu naye oli bwe yeeyita nti nze pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi ng'ate mukyala mubuuze ekintu kimu ekika kyawamwe gwakisumikira kubanga be boonoonya obuwangwa tetunvoola naye yaba anoonya obuwangwa lwaki nti olw'ensonga emu gwe bw'ojja nti nze ndi pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi ng'ate oli mukazi. Ng'aggalawo olukungaana luno President General w'abasawo b'ekinnansi Jemba Lumira Mayengo asabye abasawo b'ekinnansi mu Uganda yonna wamu ne bannayuganda bonna okukuuma obuyonjo gye batambulira wamu ne gye babeera okusobola okwewala obulwadde obumanyiddwa nga mpox obutabusa ensangi zino. Obulwadde obw'enjawulo era gy'okudoola bakati ndi ku ofiisi zange ngabira abantu baffe ebikozesebwa mu bulwadde obwo okunaaba sabbuuni eby'enjawulo ate omuntu akubeera kumpi beera neewala mumwekengeera kubira abasawo abazungu naye kumanya nsonga ezo obulwadde obwo buleme kusaasaalizibwa.